Bwoba kimanyi bulungi nti kisa kya Mukama yakuteeka ku simu loud speaker ng'abantu bonna bawulira. Brad Malibu n'agamba nti yakwebakako n'ogweri n'ozirika. Mukama abasaasire. Ate yabasaasira naye abasaasire. N'olwate weekabyange bye byekisuusiro oswala. Be you. Tokakambeera togenda sanyusa abantu bonna, togenda kwagala abantu bonna. Beera naabo abatono abakwagala. Si muntu nti ogenda muka kukwagala oba omusembeza. Ate nammwe mbagamba muvumaavuma abantu dakiika 2 mugenda nga baba muwumpuguma musaba ebyokulya omaze ovumaavuma omuntu akuyisa ogenda owumpuguma. Owumpugumira kwani? Muntu akutumira bazaddemu ng'omwana wa primary era ogenda oyasaamirira otangaala. Ogenda owumpuguma. Mujja kulya be mutalina kulya. Temunnaba katandika butandisi. Ffe tuli bakoowu. Nze nkyogera si kiruma munze omu ku bakoowu. In fact tuli mu documentary ndo oba naddemu okuzannya oba nze nziramu. Amaziga g'abantu ne mugazannyiranga mu nti bazannya documentary. Ne bakuba omusumbalozi ati bugingo nti documentary. Chicken documentary. Ndoza kati nawe Planet Malibu oli mu documentary. Ensoji wulira. Ensoji kuteeka wotalina kubeera. Ate Katonda asasuza busungu. Ate asasula. Amaziga g'abantu n'obulumi bw'abantu tebusobola genda bwe butyo. Tosobola gamba muntu ngawe mwebakako ng'otakwananga kola ngo kibakuwa ekyokulya. Nodda ku simu loud speaker n'ogamba mwebakako lwakuba alina obulenzi bungi ampayo sente. Nakukubira simu n'ogenda nga wumpuguma mwera omwenjererako. Mukabiza abantu ate ne mugenda nga mbazungirako. Muzunge. Ne mujja kuwunzika nga muzunze nnyo nga mumaliddeyo ddala. Muntu bwazunga amalayo. Tegedde ensonga eyo. Nze yenze. The speaking a life sikola kabampane segula sigulwa sisikambwa sisikamugwa. It's me. I'm not you. You know? Nze sese mamangu. Kasa mumpunyirira nsese mamangu. Batu nunange ntuyoza matako. Nze sese mamangu. Nenyinyala. First of all nenyinyala. Nze sigwirana. Sigana munsindika gano. Tebangula. Ndi wa bei. Njaga kwagala ku fake friends. Amelia wali okabiraki. Njagala buli muntu alina akutuseeko video yenu. Wali okabiraki. Wakera ku matane wake up ne we recording wali okabiraki. Osobola kunyonyola ensi wali okabiraki. Lwaki mu pretending lwaki oloza nti ogenda kusomesa abantu bonna. Oliko madde okwegula n'okukakembeera. Ogenda kusanyusa ani olekaani. Oli twini nti wajja ne mulongo muno. Olaba n'abalongo bawakonera ku nsi. Bawukananga matako. Oyagala kusanyusa ani nani? Oyagala kakasaaki. Ensoji kakasaaki. Mukama akusaasire mukazi gwe. Doni Chris lekera okugenda buli wamu. Yolese bei yo. Muntu wa bei tazunga buli wamu watu. Buli kakirabu buli katoyi n'abagulawo wana buli wamu. No. Eyo si class yo. Ojja kunywa obuti obutali bubwo. Omuntu wozunga nnyo oli ebitali bibyo. Byaba bategekedde omulala. FMB blocking. Tewali nsonga lwaki owumpuguma. You have your money. Ogenda mu kifo ne bakusabiriza olusi nova nga oli lukebe oli luseke ate nga bakusaba bagenda kuwa ate nga bakusaba bakogerako bulungi. So olumu tandika okwenyinyala tandika ososola wogenda omuntu wa bei tazunga tawumpuguma atyo kyovula omuntu wana abantu mutali suppose tutula nabo ne bagradinga ne befula nti babamanyi nnyo ne batandika obbageya oyo kyekikaza kikwesibako kyebakeko buli nnaku nekinyuma ngene kikusesemako luwabeera kibeera busimanyi bulaka biki simanyi bikulu kuto bitya. Omuntu wa bei tazungana ati. Abamu n'omwenge bakunywera waabwe. You have your house. Oyinako ebbaala ayo. Si lwa muntu ogenda for fun. Ku federation genda for somewhere. Ekifo ky'ojjamu with your respect but everywhere you were there. Omugaga tabeera bw'atyo. But nze nkwagala nnyo olina omutima omulungi ate oyagala abantu naye kyannaku nti boyagala tebakwagala. Mukama akusaasira ofuna abantu abakwagala ebyaddala. Kuba abantu boyagala tebakwagala ne bewesibako. Bakwagalako byolina omuntu tebakwagala nga gwe omuntu. Naye Mukama akusaasira tofuna abantu abakwagala ebyaddala naawe ofuna abantu abakwagala ebyaddala. Nga tebakwagalako ekyo kyolina. Nalabye Mama Fiina ogamba mbu tologa. Wano ku lukalu lw'ensi tekuli muntu asinga mu bulogo nga Mama Fiina. Oli mama wange. Naye teri muntu mulogo nga Mama Fiina. Ntabuti kwogerako. Ntabuti kugamba abantu kintu kituufu. Njagala mwegendeza abantu abagedde ku Mama Fiina babavumye Mama Fiina n'abatali bokka. Mu bwegendezi bwe bali. Nga n'abayita abasawo balinga bagoba ddalu. Nange be yankolerako mbabuuzeeko bwe bali.
tusirika busirisi n'ogamba abananda batanga njogedde ku Mama Fina era badda muntu alanga ebyokusaaga omulaba ku TikTok nolowooza nti level yo n'omulaba ku TikTok nga ze for fun nolowooza nti size zo n'omwatakinga nga bw'oyagala ojja mukungula mu ky'omwagalamu muwalambe naye neekakasa nti omulego super kakundiiri gwe neekakasa ku nsi kuno Mama Fina kuba ndabyeko ne byankoleddeko mbirabyeko naye namulayo yakakasa abantu nti si mulogo Mama Fina Mama Fina akujja n'ekiro mu buliri ng'oli weerere n'otambula ensi obudde ne bukyerera gy'otamanyi Mama Fina abantu abamu mulina ebintu byemuwakanira naddala nga ffe abalokole tukiriza Yesu nenjagala obategeeza nti amaanyi n'amaanyi amalala weegali ate era gakola kyetuva tusabe nnyo amaanyi ago gabeerawo olina kusaba kugasinga era singa tegaliwo singa tetusaba nnyo singa tetusiba mu kyaki nga tusaba gabeerawo ne tusaba nnyo Katonda alwana agasinge kati okusaba ko gye gukomya naawe gy'okoma omanyi mugenda mumanyira abantu ne bupawundi bwebampa nkyabwina bwali obwo bw'oba oyagala nja bukuddiza ebemwekwanakwanira obwo obulenzi genza obubunoonya omusaayi omuto mekapu gwe mwekuba ebitole ebiramba osobola kujja mu kamera nganze wenjja mbwe nti osobola abakazi mwe mwawumba supamu zabadda ku bwongo ne musalawo okugwira ddala ku bantu ne musalawo okuwala na buli muntu nkusaba ekintu kimu nvaako kuba nkurespectinga ndeka saagala kuyomba naawe kuba nsobola okuyomba ate nkumanyiko bingi tuwerabye tuwantwalako ewammwe kati ndeka wantwale wammwe ne Bukenya Media ndeka njagala ondeke nkimanyi ojja kusosola abantu bangi banvume naye nja kukuvuma ate nga njogera bituufu sijja kumanja kwogera bituufu nja kumalako emirimu Uganda ekuleme okuddamu emirisimisi nkulabula ekimala kimala omukutu ogona gwenda okutunulya full figure jjuddeko ogende kugwanga otunulira oba kwendi oba kwoli kugwanga kati nvaako bagamba embula etefa yonna nvaako ne mabategeera ate gwe have money sobola okuwana wansi ne waggulu ne wona ogula abantu bameka ngoze watuwangeza banga bakalifu ozerabidde abantu botuwayedde sente tubavuma beerabidde gwe lwamu onoonya amasannyalaze ogenda olipirapira onoonya nza sinoonya TikTok walipira Bobi Wine oyagala amasannyalaze ovudde olipidde Alien Skin olipira ne bagambye baagala ebyo munoonyamu abasajja nza sinoonya abasajja abasajja bankwana nina abasajja nkusaba ondeke Emily ndeka wewalanga nnyo okuyemba n'omuntu akumanyi nkuwa akatiibwa kamu wamu kati wakwana nindidde ku ssente zo sirya ssente zengamba zewampa nga tuvuma abantu ezo size njogerako zewatuwanga tuvume Bobi Wine ezo size njogerako njogera ku ssente lwewampita wali ndebo bwe nali awo busolabo nze omuntu abandisiza nusu 10 muwe ekitiibwa omuntu abampadde 15 muwe ekitiibwa but you give me a break